Alright, oli ku Franklin Media mwebale kwekomerako mwenna era still nkyabeebazamu mwenna abasubscribinga mukola kyakabi ate wamu nammwe abeeyungako nyongera okubajjukiza nti teweerabira kunyiga ka subscribe ako, teweerabira kunyiga kade. Omukyalo ono Winnie Nwagi omanye ebigambo byalinga bingi nga biyitingana nti omukyalo ono talina waaka, mufu nnyo, talina kitone, omukyala kwegamba bamwogereranga ebigambo bingi, naye ku lunaku olwaleero omukyalo ono avuddeyo n'abalaga kikyayinawo, avuddeyo n'abalaga katono akatono kaalinawo ke mwali mumulangira, avuddeyo ku luno abalage ddala kituufu kikyayina omukyalo ono Winnie Nwagi. Toweerabira nti omukyalo ono be bamu kuba best artist be tulina mu Uganda, be bamu kuba female artists be tulina mu Uganda. Omukyalo ono ddala alina vocal, nze omukyalo ono yankubako vocal, kyekyokka kyenyinza okugamba nti ayina eddoboozi eddungi, yatuyimbira akayimba jangu musawo, ayimbye obuyimba obw'enjawulo bungi obuli inspired ku bantu ab'enjawulo, ate obuyimba obulimu omulamwa. Essaawa zino ayina hit emanyikiddwa nga kwata essimu, gyayimbe n'omukulu amanyikiddwa nga Freeboy. Omukyalo ono kwegamba ali perfect mu buli kimu, ali perfect mu buli kimu, era kyenyinza okugamba nti Winnie Nwagi okola kyakabi, tusiima byokola, webale kubanga weefaako ddala kituufu kyokola kyakabi, we appreciate, tusiima kikyokola. Still yongera nga abantu obakuba music, abantu obawe buli kimu kye baagala, bajja beera so happy, bajja kwagala nga bwe tukwagala essaawa zino. So keep it up, kikube. Omukyalo ono njagala balaga ka video kano ke yabalagiddemu ku waaka gwayinawo, mukimanye ddala kituufu kikyali, ddala Winnie Nwagi kituufu kikyali, ddala ali perfect kusinziira ku ki. Sijja gamba nti nze muwaanye, wabula njagala naawe eyerabidde ka video kano osiime era okomentinge, oyogere ku Winnie Nwagi kikyayinawo essaawa zino. Music industry golaba agituttewa, okubaawo kwe golaba kuyambye biki Uganda. Tulaba nti okubaawo kwe kulina kye kuyambye Uganda mu music industry na buli kimu, kubanga omukyalo ono w'amaanyi nga bw'okiwulira. Emabegako twalaba nti yaliko mu relationship wamu n'omwami amanyikiddwa nga Chosen Blood. Wabula bwe twamubuuzaako nti ddala oli mu relationship ne Chosen Blood, olw'akayimba ke baakuba kali nti akayimba ako nkerabidde, naye nga abakamanyi mukamanyi akayimba ako ke bakolera video ng'ali n'omukulu Chosen Blood. Bamubuuzaako ddala kituufu oli mu relationship, naga ye ne Chosen Blood tebalina relationship yonna eriwo, tebalina relationship yonna eriwo egenda wakati waabwe maaso. Yakyogera nti tewali relationship. So mbadde njala mukimanye, naye kambawe video y'omukyalo ono, saagala mwogerere bingi, saagala ngambe nti ate kino, kambawe video ye nammwe mugyerabireko mumanye ddala kituufu kikyali. Tugenda kwebaka.